ewaabwe gye yasemba n'ekyo gyandigenze n'akuba essasi abatamu akalulu mu maka gaabwe n'ate essasi yaleeta Buganda. Ekigendererwa kyali kyakutta abantu mu Uganda batwale obuyinza ku mpaka ku maanyi. Mu mbeera y'emu njagala ombuulire abasajja abakulu abajja ne Museveni abali mu myaka 34 yaleeta bano abaana bayetanga mu kadogo obulaba mundu myaka 67 n'akalagira nyiga wano boyo nekakuba kone kasanyuka anarukaruka olonga asambagala anarukaruka gwe bwana bwe yayingizaamu endowooza ey'ettemu ey'obutemu yambuuza yamugamba Mr. Obote, do you know Eddie Museveni? And Obote said, yes, I know him very well. He's a killer. He killed his wife. He is a killer. He killed his wife in Tanzania. Okutta tibakirina mbuzibu. Era y'ensonga lwaki eri nakusoose ne nkugamba nti Museveni values no life. Museveni values no life. Omwana w'omuntu toyinza kuva mu nnyumba ya kitaawo n'ogandi kati nsula mu nsiko. Amaka ga kitaawo n'ogalekawo, amaka ga nnyoko n'ogalekawo, n'ogenda obeera mu nsiko. Nga n'ekikututte mu nsiko togenze kunoonyaayo byaki bya busuubuzi wabula ogenda okutta abantu. Ove mu nsiko ng'otta abantu. Eggwanga Museveni yalifuula lirye ne mukazi we n'abaana be. Abasigadde tetulina mugaso. Nothing. Era ndowooza y'ensonga lwaki tugamba amalala n'okwepanka n'okweraga Katonda akyawa nnyo omuntu w'amalala. Y'ensonga lwaki kati olaba muhoozi yanyiga mu bwa president. No way. Notayinza kwerabira kwa Parliament on Obote. He was a humanist. Yali muntu. He was a humanist. Ng'ayagala buli muntu, yalina mukwano na buli muntu. Ng'atayagaliza nnyo buli muntu na buli kitundu. Gwali mutima gwe. Koko factory yofu gitwalina yayinoonebwa mu lutalo. Kati ne tujja tufuna ekyuma ekipya ekisunsula emmwanyi. Nga kyo olwasumala okusunsula nga zigenda butereevu ku market. Then. Era ekyuma kyaffe ekyo Yoweri Museveni yakitwala. Yakisumululamu n'akitwala. Ono tebahabulwa. Tibahabulwa Museveni Yoweri. Yasumulula ekyuma kyaffe kaliisizo n'akitwala. Nga bw'oyinza okugamba onagambye yakuba essasi ebbereberi. Eri tumwine. Nze nakuba essasi eryasooka. Naye ng'obusungu obugyewa oliwo okuba essasi mu bantu abatalina musango. Yes, kyekiri kyensoose okugamba nti omuntu bw'oviira mukazi wo n'omutta. Definitely why? No. Mubuuze nyina amubuuza yirudde. Okay, tubaniriza mwena mikwano gyaffe bana Flash Channel Uganda. Tubaza omukama obulamu bwatuwadde nti tukyali balamu. Obudde obusinga tetwewona mu bulamu bwe tulina nenga twebaza ntugamba omukama weebali. Ffe baani booleseewo mu kaseera kano nga tukyassa. Ate twebaza omukama obulamu bwawadde taata waffe mukadde waffe jjajjaffe Paul Kasirye omwana wabe. Mwana w'omuntu. Paul Kasirye omwana w'omuntu. Mukulu Paul Kasirye ebbanga liyise nga tetukukyalidde naye ntuusa okusaba omukama ayongere okuwonya obulwadde obugonvugonvu bw'olina n'olunaku olw'enkya n'olulala tusobole okusinkagana. So mwena mikono gyaffe ali mu diaspora twatumidde kabali mu Kenya, Indonesia n'awalala wonna ne South Africa mu America wonna tubatumiddeko mwebale kwekumira ku mukutu. Ate mbasaba nga tunakola, please join, become a member of our programs, join, become a shareholder of our channels,
be with us. As that's the only way you can support us. Subscribe our content and share information to everyone. Mukulu Kasirye chidda n'okolwa leero ngabula just lunaku oka Uganda mbu celebrating olunaku lwa tarehe 6 okwava omugenzi eri tumwine ayakuba ekyasi ekyasooka era ne twebuuza kyakitegeeza ki n'ekirala ennaku zino obulamu mu Uganda bufuuse buzibu nnyo. Tulinamu abo, you have those people, those don't who value life of others. Suppose kwa tulaba tutandikira mukulu Paul Kasirye. Bannange w'omuntu. Mwenna abatulaba abatuwuliriza nsanyusa okubalaba sibalaba naye mumundaba Weewaawo. naye nsanyuse akakisa akampeereddwako eddakiika 2-3-4-5 okubaako obugambo bwenjogera ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda. Uganda nsi yaffe. Uganda is our home. Era teri ayinza kutugaana kubeera mu ggwanga lyaffe kubanga we waffe. Tiwali muntu ayinza kungoba waffe wano we waffe. Tiwali n'omu alina buyinza. Uganda yaffe teekeddwa gibeeramu mu mirembe, mu kweyagala, mu ssanyu, mu buli mbeera zonna. Weewaawo. Mukitegedde Uganda nsi yaffe. Teri alina buyinza kutugamba tumukola kino temutambula bwe muti. Tulina eddembe lyaffe. Mukulu ko Paul Kasirye omwana w'omuntu tuli ku Untold Story nga twetaaga okumanya fe abataaliwo mu myaka egyo wabeerera was personal secretary. The personal secretary wa Dr. Obote. Yes. Yali personal secretary wa Sir Milton Dr. Obote. Byonna ebitabo byali bibye. Information eyo mu archive awamu teriiwo. Naye ate ffenaffe tugenda kuzaala abaana baffe batandika okutubuuza. Uganda koze ina president bameka nti bwe bati. Ono yakolanga atya? Ate ono yeeyisanga atya? Nga tetunagenda maaso. Abatuuliriza ate mu abatulaba mbadde nsaba otuweemu ku brief introduction eya late Sir Dr. Milton Obote nga gwe omwana w'omuntu ate ayaliko personal secretary we. Byonna yetayinza kwerabira kwa Paul Milton Obote. He was a humanist. Yali muntu. He was a humanist. Ngayagala buli muntu, yalina mukwano na buli muntu. Ng'atayagaliza nnyo buli muntu na buli kitundu. Gwali mutima gwe. Yali wakisa nnyo. Ngayagala nnyo abantu bakulembera. Ngayagala nnyo ki abantu n'eddiini zaabwe na kinaki. Yali muntu mutuufu mulungi nnyo. Era Mukama Katonda amuwe ekiwummulo ekirungi eky'emirembe. Amiina. Ekyo ky'omujjukirako ekyali kisinga amaanyi. Yali muntu. Kubanga Katonda yatuwa etteeka oyagalanga muntu munno nga gwe bweyagala. Obote yali afaanana. Obote yayagalanga banne nga yennyini bwe yeeyagala ate ng'ayagaliza. Omuntu ayagaliza oyambala essaati ennungi bw'etyo n'oyambala essaati ennungi n'atawulira muvuunya kuba akwagaliza ekisoboka okubeera ekirungi ng'osobola okukifuna okifune. That was Milton Obote. Yali wakisa mu bantu nga wakisa nnyo. Yali wakisa nnyo
yali musajja wa kisanyi. Nali egomba mulabako naye tekikyasoboka. Situleeti. Era nja kukulaga wano mu katabo kange kano. Buli lwe mba ngenze akokolo ntera okutuuka ewuwe. Era mu kitabo kyange wano nja kulaba bankubanga ndi ku malaalo ge. Muweereza y'akasaala Mukama amusaasire. Amusaasire ebyamusobako. Ebyamusobako. Ekyo kyabwa muntu. Kwa teri atuukiridde. Kubanga ebisubi tulina ensobi bwe ziti. Tulina ebibi bye tukola mu kumanya oba mu butamanya. Tulina ebibi bye tukola mu kwagala oba mu butayagala. Tulina ebibi bye tukola mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu. Naye bw'okikola mu bugenderevu ogwo musango. Bw'okikola mu butali bugenderevu si musango. naye Katonda agamba kale kiwagenderevu. Musaasire. Musaasire. Okay. Yoyo ayali Sir Dr. Milton Obote. Ate era abatulaba abatuliza era balitaze kumanya ku omwana w'omuntu Paul Kasirye. Yani just brief introduction. Nze Paulo yozana nze Kasirye Mayanja Paulo. Kasirye Mayanja Paulo. Kubanga nasooka kuzaalibwa ne bantuuma Kasirye Mayanja. Okay. Ne bantuuma Paulo olw'eddiini yange. Omutumi. Omutumi. Weewaawo. Ogemanya gange ni musajja Muganda. Neddira butiko. Ndi musajja Muganda neddira butiko. Nsibuka wano ebuloba ebwotansimbi. We walina amalaalo ga kitange. Awo ebuloba ebwotansimbi. Kitange yali wa butiko. Jjajjange ye mugenzi Alimansi Sawusi Busenzi eyali omuserikale mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Maama wange omwagalwa ennyo ye mugenzi Maria Magdalena Namutebi ow'Emmamba. Kale nze bwe mbeera wa butiko nga maama wa Mmamba abamuzaala bannyina ba Lugavuli. Siraba wombuusira buusiza bwera Muganda ndi Muganda pure. Kaawukadde. Kaawukadde pure. Sirimu nakasaayi kano kaseereza simanya. Bana Ssalwajja okwota. Kyakula. Kyakulagana sirikaliimu ako. Ndi Muganda proper. Okay. Oyo ye Paul Kasirye. Mu gavumenti yo former omukulembeze eyali omuntu w'abantu. Sir Dr. Milton Obote. Oli okola mu ngani? Gavumenti naweereza mu bifo bingi. N'ekirala nebaza Katonda. Kubanga si bantu bangi bafuna omukisa gwe nafuna. Omuntu gwe bayita head of state. Head of state. N'akumanya nti ono ye gundi. Ye Kasirye Mayanja. N'amanya n'obusobozi bwo. Bw'omu omulimu ogundi ajja gukola agutuusi. Nebaza Katonda. Amidst millions of people, na-identifying omuntu Paul Kasirye Mayanja. Era bwe yebanga ne byayagala yantumiranga. Waliwo olunaku olumu lwe neewuunya nali mu offisi nantumira minisita Moses Apiriga. Yali minisita wa supplies. Tandiawo nga minisita ze yangamba mbuuza minisita Bushiki kandi pulezidenti akwetaaga era ngambye tugende ffenna.
situka busisi tugenda nesinkana mukama wange nambulira kyebyaŋŋamba. Yalina engeri bwe yakwesiganga bwe yakwagalanga yakwagala. Kuba nawe nzijukira twagendanga mu nkiiko. Simanyi kye yali anneegombyeko. Naye bwe twatuukanga mu nkiiko n'alaba nga wendi n'abuuza abategeesi bwe bamaze okwogera basinnayogera. Bamugamba nga ntitannayogera nga wali muyite ayogere eri abantu. Oyo ye Summit Obote. I don't know what confidence they had in me. Kasirye, go and talk to the people. Majestically. Yeah, go and talk to the people. Kati nawe ne weebuuza ngenda bagamba ki? Order from above. Order from above. Mweyagala mu biseera. Yeah, era nange kwegamba mu mukwano gwaffe nina we natuuka abantu ne kibeewuunyisa kubanga twali kaliisizo nga zze okuggulawo ekyuma ky'emmwanyi coffee factory. Cocoa factory yaffe gye twalina yayonoonebwa mu lutalo. Kati ne tujja tufuna ekyuma ekipya ekisunsula emmwanyi nga kyo olwasumala okusunsula nga zigenda butereevu ku maketi. There and then. Era ekyuma kyaffe ekyo Yoweri Museveni yakitwala. Yakisumululamu n'akitwala. Ono tebahabulwa. Tibahabulwa Museveni Yoweri. Yasumulula ekyuma kyaffe kaliisizo n'akitwala. Ago mazima. Omusajja ono yavaddanga yeeyisa bw'atyo. Simanyi otereete. Ekyuma ekyo kyatuyamba nnyo kwegamba nega nti bwe twali ku mukolo gwo. Abantu basanyuka bakola bati balikola batya. Kale bwe nagenda ku muzindaalo ne muganda pulezidenti mukadde wange Batemu Obote abantu nga bakusanyukidde nnyo jangu obaziniremu amazina. He came on the floor. Nawe n'omugamba. Oh yes. Bannange. Abantu bakusanyukidde. Egamba life yali life of people. Nga teri mu bunkenge. Abantu naawe olaba essanyu balina. Naye naawe jangu okumudiiro baziniremu. Navaayo. Navaayo najja mu ddiiro. N'abibyamu. Bamusimbe kooti yo. Oba ekibi okukyaliwo awo ekisenso. Kale nno. Kale muntu mulungi bambi. Abantu abalungi mwebali. Wabula ebisobe bye tulina oba ebizibu bye tulina ate bakwonoona abalala. Simanyi owulidde? Yeah. Abakwonoona baba baki? Balala nnyo. Balala. Nga bw'oyinza okugamba onagambye yakuba essasi ebbereberi. Eri tumwine. Nze nakuba essasi eryasooka. Naye ng'obusungu obugyewa. Oliba okuba essasi mu bantu abatalina musango. Kale nno okiraba nti tulina okubeera mu obuntubulamu. Tulina okubeeramu empisa. Ate omuntu bulijjo atamanyi Katonda atalina mpisa tamanyi Katonda. Nabano yengeri gye balimu. Kwegamba saagala nnyo okugenda nga mpalampa kirina kino. Kaakati we tutuuse eggwanga erya miliyoni 15 mu biseera ebyo. Kati tuli mu miliyoni meka? 45. Miliyoni 45 ez'abantu abazaalibwa nga wano weewaabwe. Miliyoni 45 Bannayuganda bazaalibwa wano weewaabwe. Ne olw'okwagala okwekuza
wateri muzimu binga gwa kwa kwekuza eggwanga n'olifuula liri wekka ne mukazi we n'abaana bo shame eggwanga Museveni yalifuula lirye ne mukazi we n'abaana be abasigadde tetulina mugaso nothing kubanga tikina wekibeera ndoza si mawanga mangi ogandi gwe bwobeera mu office enkulu mukazi we yalina okubeera deputy tekiriyo conflict of interest mukazi we bwakubeera deputy ebifo ebirala byonna byonna buli kifo ekinene kyabaana bo ntiabawala bo asaba ino eggwanga lyaffe sirya family ya Museveni nyoloza akimanyi nti eggwanga ly'Abannayuganda takimanyi kuba mwepansi wanyogedde bubi mwepansi malala wa malala mwerazi era Museveni akimanyi ddala bulungi nti without him Uganda ekomao. He thinks he owns it. Yeah. Ye watali Uganda weddewo ate ky'obulimba. Okay, vis-a-vis ku ndowooza ya Museveni nti eggwanga ayinza okulooza lirye. Sir Dr. Milton Obote ye mu biseera ebyo ensi yali agirooleza atya nga tunabagenda ku pointi ya Tarisita. Ensi nga bwe nkugambye Obote yalina ekitiibwa kyawa bannansi nga bannansi era nga akimanyi nti bannansi eggwanga lya bannansi lya Bannayuganda si libomba era y'ensonga lwaki sirowooza nti walwaki ndowooza simanyi ebbanga lyemala nga president alina mukyala we namwandu Media Kalulu Obote okumuwasa Media yali akola mu United Nations naye bwe yamuwasa talina office gyeyamuwa kubuvudde mu United Nations beera mwene. She remained the housewife. Yes, Milton Obote. Yes. She remained the housewife. Don't you think abatulaba era abatuliriza abali ku program eno tulowooza bayinza okulowooza nti okyogeza bias? No. Temulimu bias. That's the truth of the truth. That's the truth. Njagala omuntu aveeyo agambe nti bunaku gundi Milton Obote yayambaza mukazi w'ekitiibwa n'amugamba genda mu bantu kweyambadde bwa president. Yali wife material. Byagendamu ne gavumenti yamusanga okugwa byabeeranga by'abakyala. Nga bwalikoze n'egiina. Oh yes. Mothers Union. Ebyengeri ebibiina by'abakyala ebyo byabeerangamu. Naye si bino byabufuzi gamba nti kalukana njagala wo. Kati beera Minister of Education. No way. No way. Kubanga Milton Obote yamanya nti gavumenti gyakulembera si ye erina bannannyiniyo be Bannayuganda ye mukulembeze bukulembeze naye ono n'omwana w'omuhoozi Katonda bw'anaaba muwadde bamulina she will be a very big fellow in government, very big. Singa chance n'abagifunye. Era ndowooza y'ensonga lwaki kugamba amalala n'okwepanka n'okweraga Katonda akyawa nnyo omuntu w'amalala
Yensonga lwaki kati olaba muhoozi yanyiga mu bwa president. No way. naye nga tukyali kwebe ye Milton Obote yalina abaana balenzi. Ewe bali Jimmy tumulaba akena Jimmy mutabani we. That is down to earth. Bote bamukoze Mbatu yakuba era engeri gy'olaba Jimmy eneeyisa ye n'enkola n'ebikolwa bye alinayo akasayi kaani kakitaawe akitaawe obwetowaze Milton Obote ndowooza yakolera mu family nnungi abantu bwetowaze. tuli kontotore ey'omukulu Paul Kasirye Mayanja omwana w'omuntu amanyikiddwa nga abamu ku abo Katonda bakyawadde omukisa mu nsi eno nga bakyali balamu abaliko mu gavumenti ya Sam Milton Obote ate nga bali bajenyumirizaamu obuki yayitibwa UPC. Ekibiina ekyo kyasaakirabako naye abakirimu abaliwo mbalaba eneeyisa yaabwe ate yo yanjawulo kubona betulina essaawa zino. Gavumenti ya Uganda ennaku z'omwezi 6 celebrating Tarisita we bagamba olunaku lwe basooka okukuba essasi eryasooka nga bawamba barracks y'e Kabamba. Awo njagala kubuuza kibuuzo. What do you think, what was the intention of President Museveni and his regime okuyingira ensiko b'okutandika okufuganya Sir Milton Obote's government? Mu Buganda omuntu okuyita ow'omunsiko kintu kya kivumo nnyo. Weeyisanga ow'omunsiko kwegamba ensiko emanyiddwa okubeeramu nsolo nkambwe, wild animals, misota emikambwe. Ekyo ekifo ky'ebintu ebifaananako ng'ebyo. Naye omwana w'omuntu toyinza kuva mu nnyumba ya kitaawo n'ogamba nti kati nsula mu nsiko. Amaka ga kitaawo n'ogalekawo, amaka ga nnyoko n'ogalekawo, n'ogenda obeera mu nsiko nga n'ekikututte mu nsiko togenze kunoonyaayo bya busuubuzi wabula ogenda okutta abantu. Ove mu nsiko ng'otta abantu. Kibaatuukiriza. Okay, nanga ontedde bulungi. Bakituukiriza. Ensiko teyali abantu, yali ya muntu nsolo. Kakati ekigambo nate gwe naawe okyongedde okukigumya ennyo. Omuntu we bakuyita muntu nsolo tolaba nti obako ekikyamu. Yesebo. Oli muntu naye oli nsolo. Eneeyisaayo ya nsolo si y'abantu. Oli muntu nsolo. You can do anything. Kyova okiraba kiba okutta tiba kirina mbuzibu. Okutta tiba kirina mbuzibu. Era y'ensonga lwaki nakusoose ne nkugamba nti Museveni values no life. Museveni values no life. Kubanga singa ekyo yali akirina mu mutima gwe, omuntu mukazi wo gwebaka naye n'akufumbira emmere n'olya n'akujjanjaba, you cannot shoot her. Do you think Museveni values no life? I don't know how I can flame it. Lwaki okuba bw'okyogera bw'oti era abatulaba abatuliza balyetaaze okukimanya.
nsonga ki lwaki ogamba does not value life? Yes, kyekiri kyensoose okugamba nti omuntu bw'oviira mu mukazi wo n'omutta Neje ne tuwali. no mubuuze nyina amubuuza yirudde Muhoze so lujoli. no way nyina Muhoozi Museveni yamutta Tanzania nemukuba amasasi yennyini era oba oyagala okukimanya genda ku program yali ku radio Andrew Mwenda live Andrew Mwenda alive Andrew Mwenda yali alina ebibuuzo byabuuza Milton Obote yali Zambia. Ekibuuzo kye yamubuuza yamugamba Mr. Obote, do you know Yoweri Museveni? And Obote said, yes, I know him very well. He's a killer. He killed his wife. He is a killer. He killed his wife in Tanzania. Genda ku Andrew Mwenda live. Era genda obuuze Andrew Mwenda akugireko akatambi ako. You will find the words I've quoted. Omaife bulijjo tulowooza nti Muhoozi Janet ndoze mutabanyiwo. Si yennyina. Ebigambo ebyayogerwa Milton Obote. Yes. Ngali mu interviewinga. Andrew Mwenda yali amu interviewing. Andrew Mwenda aliwe sawa zino. Yes. Enaku nabembeja ne Muhoozi aba. Andrew Mwenda yali interviewing obitu Milton Obote. That's the reason as to why he does not value life. Yeah. That's why he does not value human beings. No. To him, a human being is nothing. But yenga kinomu wala bamufiirira. Well, abali ku kibanyi kya Memu. Abamufiirira. Yes, we bali. Nakye njagala okugamba. Okufaanana nga omuntu agenda okukola ekibonerezo. Kuba njagala okugamba nti nga omaze okulaba omwana wa munno n'owamulala n'omulala babasudde mu buugi. Kakati the same group esudde abantu bali mu buugi nejja gy'oli gwe ng'omuntu owulira ki? Ennyinke. N'okutya kwennyini tekituuse kuba likigenda kutuuka ku gwe. Mu mbeera y'emu njagala ombuulire abasajja abakulu abajja ne Museveni nga wali mu myaka 3-4 yaleeta bano abaana bayetaaga bukadogo sigwe bulaba bukadogo kakutte emmundu myaka 6-7 n'akalagira nyiga wano kuboyo nekakuba kone kasanyuka anarukaruka olonga asambagala asambagala anarukaruka gwe bwana bwe yayingizaamu endowooza ey'ettemu ey'obutemu. Does Museveni value life forever? No, never. Bigambo bino buli bw'obiwulira otya n'okutya. Tuli contract story n'emukulu Paul Kasirye omwana w'omuntu. Ebigambo tetubyogera nti no we are attacking, but we are trying to reveal what happened those days.
ate tumanyi nti ebigambo bino bitugasa ki? Ebigambo bino kibitugasa bulijjo kyekisomesa n'eddiini okugiddiŋŋana. Bitugasa okwewala ebikolwa ebibi ebyennyinyaza omuntu oba byonoona oba ebityoboola ekitiibwa ky'omuntu. Truly I get your point. Kale mukulu Paul, ennaku z'omwezi mukaaga ogwokubiri 1986 ndowooza gavumenti ya Uganda lwe batandika olutabaalo lwayo okulumbagana gavumenti ya Sir Milton Obote. What was the intention? Simanyi bwe nyinza kugamba. Ekigambo futwa okimanyi? Futwa. Oba kyali badde jealousness. Kubanga n'olwaleero nkugambye Museveni bw'afa ekiro bw'afa ddi olunaku lwonna tujja kumutwala mu kkooti oba bali bali bajja kumutwala mu kkooti. Avunaanibwe emisango kwe yasinziira okulumba bannayuganda batalina misango n'abatta. Batalina nsonga. Yoweri Museveni mu 1980 yatandikawo ekibiina kye bakiyitangani UPM. UPM ng'ekibiina ky'obufuzi kyetaba mu kulonda kwa 1980. Ebibiina ebyetabamu Democratic Party, DP, Uganda People's Congress, UPC, ali NRM, UPM, waliwo ekibiina ekirala ate NRA. NRA ate NRA. Okay. Bali bagiyita UPM. So zino parties ssatu zetaba mu kulonda. Democratic Party gye tuyita DP, UPC, Uganda People's Congress, then UPM, Uganda Patriotic Movement. Olwo nga ani akulira eno? DP yali Paul Semogere omugenzi. UPC omuyivu Apollo Milton Obote. Okay. And UPM yali Yoweri Museveni. 1980. There's no parties esatu ezaaliwo. Netugenda mu kulonda. Awo bwe tugenda mu kulonda mulonda era mwalondanga Feb January. Twalonda sikyajjukira okulonda kwa December kwa 1980 waliwo mu December. Waliwo mu December netugenda mu kulonda tiwali kuwannaanya era nzikiriza ddala bulungi nti Democratic Party eno DP eyali ekulemberwa Dr. Paul Semogere yawangula almost ebifo byonna mu Buganda. 1980 DP yawangula ebifo byonna by'abamemba ba Parliament mu Buganda. UPC newengula kifo eki kimu kyokka. Ekifo ekyo kyawangulwa omugenzi Samuel Mugwisa. Okay.
yeyeka yawangula Buganda 1908 yawangula Buganda UPC nefuna ekifo kimu mu Buganda nayo UPC yafuna ekifo kimu kyokka mu Buganda kimu kyokka UPC mu Buganda ebirala byonna siiti zonna ezisigadde DP yazitwala waliwo ne Mayanja Nkange kibiina kya Mayanja Nkange bakiyitanga CP CP nayo teyafuna ekifo kimu DP yewangula Buganda yonna UPC yewangula mu regions zisatu Western, Northern, Eastern. UPC amakuru gacu yali strong nnyo mu Western Uganda. Very strong. Era n'abasajja baffe abakola omulimu omunene nnyo mu UPC okubeezawo ekibiina. Omu yali Edward Lwangalanga Major. Omulala yali omugenzi Adoniya Tiberondo. Omulala yali omugenzi Jonathan Kanyomozi. Yakafano juice. Ne bannabo abalala bakola omulimu munene nnyo. Era n'omulimu omunene gwe bakola y'ensonga lwaki ennaku z'omwezi 27 Apple Milton Obote yatuukira Bushenyi kubanga gurupu y'e Bushenyi yali eteesiteese okuddako. I get your point. Kati aha tukyali kwekyo bino ebifo ebisatu okuva 1908 okulonda okwaliwo okwa CP, DP, UPC ne UPM. DP bwe wangula ani UPC yawangula? UPC yawangula mu regions esatu. Bwe wangula mu regions zitegeeza toli avuganya. Twawangula UPC yawangula mu regions esatu Western, Northern, Eastern. Olo UPM ya Museveni yali wakumeka? Yasemba. Tiyafuna yadde siiti y'Embweti. No. Bafuna ekifo kimu ekya munafono we amanitani. Wow. Ejinjeno Kasirye. Crispus Kiyonga. Okay. Ekifo kye bafuna ekimu bwe kiti. Era Crispus Kiyonga ne mu parliament yajja. Ngagenda kuteesa ajali. Kati ona yasemba 1908 UPM n'atandika wata olutalo. Essasi eryasooka eryo bwetyo bwe lyajja oluvannyuma lw'okusemba tofunyeyo siiti n'emu endala ne Museveni Yoweri Museveni genda oleete tukebere mu bitabo yasemba ewaabwe olw'amaanyi agajja Yoweri Museveni munankani we yamuwangula omuyitaani lawyer Kuteesa Sam Kuteesa yamuwangula DP yali wa DP ebiseera ebyo. Yes, Sam Kuteesa. Awo ndaba effo twate we liva 1908 oluvannyuma President Museveni okuba teyina kyeyafunayo talina ate naye yennyini kugambye ye yennyini ewaabwe mu constituency yawangula ayinza n'okuba nti yafuna bululu 10. Records we ziri. Okay. Awo tukize yasemba essasi eryasooka ne lijja ani yalikuba? Yono tumwena akugambye zena kuba essasi eryasooka ne Museveni n'akugamba tumwena yakuba essasi eryasooka. Era tibalina nsonga gye batuwa lwaki yakuba essasi eryasooka. Manyi omukulu abeera ne bwino bwe wano tesigeka nobadde ennaku z'omwezi mmeka?
Kuna information eno. Mukuru tubasomera mu ko bagira. Ngano ko. Kwegaliwa. Golita. Ko ni byabadde kuna. Okay. Yakula kukiraga ekifaananyi kino bulungi. Uno omukulu nga amwebaza mukulu Erit Mwine era agamba oli musobola okugalaba ennaku z'omwezi 26 2022 lwali Lwakutaano ng'ali mu kumwebaza. Era njagala okujjukiza Bannayuganda nti Erit Mwine bamukuba essasi ku liiso afudde alina eriiso limu. Kwekiva okwambala ebiwaani. Yes. Essasi lye bamukuba balimukubira mu lutalo n'avaamu eriiso ne bamugamba ave mu magye n'agaana. Awummulemu. N'agaana ng'awuliridde luli kya mulimu. Lukumi lwenda kinaana n'akuba essasi eryasooka akikkiririza ddala. Oluganda luyinza okumuzuwa lero lusoma. Yamugamba atya Museveni wano katonotono. Museveni yabikira eggwanga. Tumwine afudde. Wano batulaga Tumwine gye yasomera. Aliko mu military school e Tanzania. Era yajjukiza nti Tumwine yakuba essasi eryasooka nga batandika olutalo nga February 6. Ekyafaayo ekisingira ddala obukulu mu February 6. Tumwine yakuba essasi ebbereberye. N'alikuba Bannayuganda, very innocent people. For what reason, nobody knows. Yatandikwa mu Buganda. Erikuba mu Buganda. Kulonga nsonga ki? I don't know. Oba obusungu bw'okusemba mu kalulu bwe bwaleeta bino. Naye ate si yasembera wano. Yandigenze gye yasembera. Abamusembya n'akubayo essasi. Okulonda tekwali mu Buganda. Kwali mu Uganda yonna. International. Ewaabwe gye yasemba. Nolwekyo gye yandigenze n'akuba essasi. Abataamuwa kalulu mu maka gaabwe. N'ate essasi yaleeta Buganda. Ensi n'etabuka. Oba jjajjaawe nakabuuza oba jjajja yani jjajjaawe. Kandi simanyi kiyajja wa Tumwine, simanyi kitaawe, simanyi nnyina. Ono mulala batuga nti mujja na nnyina. Nitibwa habulu? Batuga nti mujja na nnyina. Bannayuganda twebuuze. Obusungu wabujja wa? Oba Obote alina effuga bbi. Eryaki? Ati nze mmanyi nze saaliwo nange mbuuza kutaata. Kati olutalo lwatandika ddi? Olumanya lw'okulonda. Yali yakafugire ennaku mmeka? Yali mu buyinza. Yali mu buyinza? Yes. Olwa lw'ennaku bunakwera. Yes. Pamwe alonda December. Yes. Ng'oyise omwezi gumu. N'agenda mu nsi. Ekigendo kyali kikyawa. I don't know. Ask them. Ekigendererwa kyali kyakutta abantu mu Uganda batwale obuyinza ku mpaka ku maanyi. Ate nga kyekirwa esawa. Yes. Ekirwa esawa.
njesinze newunya bwewunya okutwala obuyiiza nga tewali kigendererwa tiwali kwegamba nga bw'oddira ndowooza bakinajja bulungi nga bw'osanga abantu nga bafumbye emmere yaabwe abantu bagenda kulya emmere yaabwe naye gwe olw'effujjo n'oddira enfuufu n'oyiwa mu mmere y'abantu ate gwe basinga obubi bagezaako okwetetenkanya bafune kyebalya naye gwe n'oleeta enfuufu n'ogiwa mu mmere y'abantu nva mukyamu okay tukyagenda maaso okuyo program batandika essasi eryasooka olwo sa Milton Obote yaddawa yasigalawo etandika okulwana abantu batandika okulwana bekweka mu nsiko waliwo amawulire genjagala genandyagadde nkuwe ng'abasajja abeeruweero waliwo ekifaananyi balagira omusajja omukulu ng'alaga nga ye bwe yatandika ebintu bino ne Museveni agenze gyali mawulire nga nyo kati olwo batandise essasi eryasooka na sa Dr. Milton Obote naye akkiriza olutalo lutandise olwo nja kwebuuzaawo olwo mukulu eri tumwine ne Museveni bali mu nsiko balumbagana Luweero batta abantu Obote era njagala okugamba waliwo nabadde ndaba abantu abattibwa mu Luweero waliwo bagamba 0.5 million 0.5 $250. I have it somewhere. Bannange Uganda yo yeewuunyisa olwo Sam Milton Obote akkiriza atya nti nawanguddwa okuwangulwa muki mu lutalo olutalo Yoweri Museveni yagenda mu maaso n'olutalo okuwangulwa Milton Obote takkiriza nti yawangulwa kubanga gavumenti yawamba obuwamba bwa Lutwa ba Lutwa ne munne baziriwo olalo okero bibawamba obuyinza Milton Obote nadduka n'agenda wa Zambia era ebyavaamu zaali nteeseganya Yoweri Museveni ne Balutwa era olwafutwa liri linakugambye Yoweri Museveni nga Nairobi peace talks ziwedde yajja neyeefuulira ani Lutwa Museveni bwetyo bwakola tukyali antwade story ne mukulu Paul Kasirye mwana w'omuntu ng'atwa ebintu bino nga bwe byali 1980 up to 1986 ndowooza ate nga yali personal secretary wa Milton Obote mukulu Paul era nati tunanjagala obumulemuko then otuweeko vis-a-vis ebyenjigiriza by'omulembe gwa Milton Obote political we tugifunye tuleko ebyenfuna nga bwe byali eneeyisa y'abantu
awamu ne parliament byali byeyisa biti. Twalina ebintu bisatu ubona bikugambye. Milton Obote ne gavumenti ye bo baali balina abalabe basatu. We are fighting 3 enemies: poverty, ignorance, and disease. Obwavu, endwadde n'obutamanya. Zizali pillars za Obote. Community gituzeemu abantu baffe batuusa ku level entuufu. Tuteekwa okulwanyisa obwavu mu bo, tuteekwa okulwanyisa endwadde mu bo, tuteekwa okulwanyisa obutamanya mu bo. Era ebyakolebwa okutuukiriza agenda yaabwe, amasomero gazimbibwa, ebyenjigiriza. Dr. Milton Obote mu gavumenti ye yatandika era yatandika amaanyi ag'okussa abayizi abawala okubassaamu amaanyi ag'okusoma. N'azimba senior secondary schools 20 for girls 20 throughout the country. Mwezi mulimu eyawano bagiyitaani Namibia. no yabawala nabisunsa bwera nyanja amasomero 20 nga gabawala bokka across the king. N'ateekawo mu byenjigiriza ekyo yakikola. Amasomero gazimbwa, amalwaliro gazimbwa 20 of them. Njikulage ogenda kubindaga mu program FF entono abaana bayise amawulire ago amasomero gazimbwa, amalwaliro gazimbwa, enguudo zakolwa. Era mu byo wakatabu kyange kiriwa Dr. Apollo Milton Obote's achievements. Zizi. Akatabo kana ketaga kajjawa. Zizo. Akugambye, it is impossible to talk about Uganda's achievements without elaborating on the contribution of Dr. Apollo Milton Obote, the nation's founding father. He might be a polarizing figure in Uganda's politics, but his contribution will forever be in the annals of Uganda's history. See the one is. Okay. Nabikuwa bibe. Agambye supporting and strengthening of marketing boards. Awo otugenda okutandikira. Kakati bw'onojja wano marketing boards zino nazirimu nnyo. Kubanga Dr. Paul Milton Obote mu capacity nga president, ate mu capacity nga minister of finance, yalonda olukiiko olutunda emmwanyi za Uganda ebweru. Olukiiko olwo, chairman w'olukiiko olwo yali omugenzi David Oitojo, chairman wa Coffee Marketing Board. And I was his assistant. Hey.
Coffee marketing board. Tuchali control the story mukirize banafe. Chubulire. Kakati mu cooperative movement season. Ngekyali kigendererwa nti abalimi bennyini bekolemu omulimu betundire ebirime byabwe nga bayita mu cooperative movement season. Era kyakuli kugambe nali chairman wa vice chairman wa Coffee Marketing Board nembeerako chairman wa Masaka Cooperative Union. Era njagala okugamba si kwenyumiriza ndi mu Buganda kubwebala take it. Mu Buganda wano nze musajja wa UPC yasooka okuwangula DP mu Buganda yonna. Kyogeddwa awo tugenda okutandikira nga tugenda ku program yaffe eddako ejja kukola eddakiika ntono nga nsonga bwe twagenda mu kulonda kwa Cooperative Union kulonda abakulembeze ba Cooperative Union nze Kasimanji wa UPC abeegasi be Masaka bonna basimba mabega wange ntwale kwa chairman. Okuva dda oli muntu w'amaanyi weewaawo. Nentwale kwa chairman. My vice chairman yali member wa parliament Owekitiibwa Gerald Sendabo. I defeated him. Kale Mukulu Paul nsaba njagala omulemuko onyeko kulendo lw'amazzi then ekikolo ekiddako then twagala kwebuuza lwaki ebyenjigiriza byanafuye ennaku zino ate kuguli omulembe byali bya sadida wetukomera waawo.